Okay, live and direct. Thank you so much for watching from wherever you're catching the show. Oluvannyuma lw'okukwata abantu ababadde ku trail ya Kyagulanyi olunaku lw'ejjo we yabadde mu disitulikiti y'e Mbarara, yamaze n'ategeeza eggwanga nti tekigenda mulobera kugenda kukola rallies z'alina okukola olunaku olwaleero. Now, nga tannabasimbula just a few minutes ago, avuddeyo n'akola olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Mwategeerezza kiki ekibiina kya National Unity Platform kye kizzaako amidst all that has happened. Enkya ya leero asindise leader of opposition, secretary general ne treasurer wa National Unity Platform ku CPS Central Police Station eya Mbarara District okulaba abaana abakwatiddwa n'okumanya amannya g'abo abakwatiddwa kw'ossa n'okumanya omuwendo, because bo ng'ekibiina ng'abakulembeze kibakakatako okumanya embeera abaana abo mwe bali, because bakwatibwa nga bali mu kuba nga batambula naye. Bw'ati bw'ayogedde wabadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Make sure you share the video to as many people as you can. Ate tukomewo tovaawo. More than 100 of our comrades were arrested as we headed to Wiziwera for our rally. Many of them were beaten, were tortured. SG, maybe our spokesperson, Nabasapunyambo Kubitombu Nyankoro. Mbazenga Borukanda, Uganda Tibakuti, Nevarumanya. Abasebo ne banyabo, atuwe balabana mawulire abasigadde ngamunirafe, ngamongera eddoboozi lyaffe. Tuluddewo okusimbula wano okugenderwa Mpala n'entungamo. Nga bwe mwalabye olunaku lwajjo twalumbiddwa nga tugenda e Bwizibwera okukampeininga ne bakwata abantu baffe abasusse mu Kikumi. Nga mwabo mwe mwabadde ne bakandidates baffe, bakandidati ab'ebitundu eb'e Rwampala. Kandidati waffe owa Woman MP e Rwampala district bamukutte Sara Kichoncho ali mu komera. Kandidati waffe owa Rwampala East gwe bayita Muyambi Jean naye bamukutte ali mu komera. Kandidati waffe owa Bukanga North Chihembo Emmanuel naye bamukutte ali mu komera. Ne bakandidati abalala ku level ya kansala ne level endala eza wansi bakutte ba foot soldiers bangi, bakutte ba member baffe bangi nnyo. Mu bantu abasukka mu 10 bakutte abasinga obungi baawano b'Embarara ba Mwankole. Tukimanyi nti bagezaako tusala speed. Ate kino kigoberedde era okutulumba ne bakwata abantu baffe 10 babasibira lira. Then olunaku lwe twajja mujjukira mwenna nti twalumbibwa abavubuka abaali bakutte emiggo n'amayinja nga bakuumibwa polisi. Ne batukuba ne batukolako obulabe, naye ate ekiro ekyo polisi nejja netulumbagana nekwata abantu baffe abasuka 20 ne batwala ne bagulako omusango ogw'okulumbagana abatulumba. Kati polisi yakikyusa ate negamba ffe twabalumbagana. Simanyi oba polisi ya Uganda itegeeza nti bwe tugenda mu kitundu campaigninga tuba tulumbaganye abaayo abatakkiriziganya naffe. Abaganda baffe abo babalimandiize ekiruhula, naye ffe tukyagenda mu maaso. Olunaku lwa leero amawulire n'abakulembeze baffe bava ku polisi okulaba embeera bannaffe gye balimu, naye nga bwe mubalabye babadde mu buduukulu naye nga bali ku mpingo era bategeezezza tibasuse ku mpingo, ekintu ekimenya amateeka. Twongera okwowola mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda muveeyo mutegeeze oba kuno kulonda oba si kulonda, kubanga ebikolobero byonna ebitukolebwako musirise. Mwami Byabakama osirise olinga gwe kennyini abiwagira. Poliisi ekola ebikolobero n'amagye naye ng'osirise. Twagala muveeyo mwogere ku bikolobero ebigenda maaso. Bwe mutakola kino mwe mubanga abagezaako okutwala ensi yaffe mu matigga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwogezi waffe ndowooza kabimenyemenyemu mu Binyankole. Oya, n'omuyimbi waffe bamukutte. What is his stage now? Lauben, brother Lauben. Brother Lauben yayimbye olunaku lwajjo bamukutte. Bamulumbye ng'ali ne omukyala gwe yayimba naye madamu ye yabadde asitudde baby naye brother Lauben ne bamukwata ne bamutwala. Tukivumirira, and we continue to call for the freedom of brother Lauben, our candidates, and all the people that are in illegal detention. Thank you very much. Tebanaba kututegeeza misango gye babaguddeko okuleka bali be basibidde ekiruhula.
bano tebanaba kututegeeza misango gy'abagoddwako. Just detaining someone on handcuffs is against the law, and all the legal officers here know that. In which way are you protesting that, and how are you helping those people to be in that situation? No, we protest all the impunity and all the illegal actions, all the criminal actions. First of all, it is illegal to stop a presidential candidate from campaigning in any part of Uganda. It is illegal. It is illegal for the police to aid criminals to come and cause harm to a campaign team. It's illegal. It's illegal to torture people. It is illegal to detain them in cells with handcuffs. You notice that impunity is the identity of this regime, and that is why we are fighting. That is why we are in this struggle to bring a Uganda that is administered according to the rule of law. Yes, I'm also reminded to inform you that just this morning, thank you very much. Honorable Senyonyi and Comrade Lugongoya just reminded me. It almost skipped my mind. But this morning we got news, rather pleasant news, that our brothers Bob Njagi and Nicholas Ayo from Kenya have finally been released from illegal detention after 39 days. Now they were abducted. The Uganda police denied them. The courts of law denied them. Actually, the judge is quoted to have said that you cannot be asking for a stone to produce water. Uganda police denied them, government of Uganda denied them, and our brothers in Kenya continued protesting, we continued demanding for them, and eventually, after 39 days, they were produced by the Ugandan regime, and they were dropped at the Kenyan border. Now this speaks of the impunity and the continued enforced disappearances. As we speak right now, Sam Ogumia, who was abducted from here in Mbarara, is still missing. Every institution has denied him, but we know they have him. So, you all comrades know what we are fighting for and why we want to end this. So from here, we're heading to Wampara and Intungamo. I think that's all for the questions. Yeah. Kale, bategeeza nti bajja bitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala. Oya, lwokwalemeddeko nti n'ebyabannakenya Baganda baffe mbyogere mu Luganda. Weewaawo amakya ga leero twafunye amawulire nti Baganda baffe Bob Njagi ne Nicholas Oyo Abannakenya abawambibwa nga tuli mu Eastern Uganda nga launching manifesto yaffe ne babanjibwa ne tubabanja gavumenti ya wano n'ebeegaana amagye ne geegaana nti tegabalina, poliisi ne yeegaana nti tebalina, ne kooti ne zeegaana nti tezibalina. Naye olunaku lwa leero baasuuliddwa ku booda eya Uganda ne Kenya ekikakasa nti gavumenti ya wano ebadde balina. Ekyo nno kibajjukize nti bantu bangi nnyo babadde nga bawambibwa. Sam Ogumya bamuwamba wano Mbarara wennyini, naye kati ebbanga ligenze talabika, ebitongole byonna byamwegaana. Ennaku 2 emabega twabadde tuziika mukyala Kibalama, Monica Kibalama. Baawe yawambibwa ataddangamu kulabika. Omukyala amaze ebbanga nga banja baawe, ne mukyala naye yasangiddwa nga afudde mu ngeri etategerekeka. Ebyo byonna ebitulwanya era tujja kuwangula. Kakati tusimbudde tugenze Wampara na Ntungamo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. It's a moving time. Alright, baganda bange abatulaba abatugoberera musharinga video eno okugambe kati it's a moving time. Yeah, nkulembeza asazero tweyongerayo Wampara.
tugenda kubanga tweyongerayo era nga ssaawa eno tulimu kubanga tugenda kubanga tukampeininga Rwampara n'entungo. Noba. What about Sawa ya moving time. Abantu Rwampara Bagambe tuti. turi aha abantu ba Rwampara turi Soko bagambe aha ko mu Runyankore. abantu ba Rwampara turi aha kwija yamwe n'abakomera hajya kuza kwija turi aha kuregesha Rwampara ntungamo yana wawe mwebati ntungamo